Abasenze bano balina ebibanja ku ttaka eriweza yeekaalu Kaagaana nga bagamba bamazeeko emyaka n'ebisiibo kuba baazimbako amaka balinako ennimiro n'ebiggya. Tokkirizibwa kuyingira eri ojja kuva mu nkata za ttimba. Naye mbabuuza kakati bwe mba nsazeewo nti nze nsigale wansi omudde waggulu kiba kitya nti era budde bwonna ntimba ajja kukola ki ajja kusika. Nekusaba leo ya negana o semugwa tata we gubawa katono mwana tata yafa kyenyongera okubagamba era okwogerako nti omuntu we muba mukanyiza jayo obwerufu mukukanya kwe mukanyiza naye ate bwotandika okulimbira nakyo kikola bubi. Alimba kyamali abelemberufu tebatuuza kikakwa. Senkindu Fred nga yakiikiridde nannyini ttaka agamba nti balina ekyapa ky'ettaka bano kwe balina ebibanja. Agamba baatuukirira abasenze baabwe ne boogerezeganya nabo era ne babasaba beegule nga batasobola balina okukkiriza basalibweko ebitundu byabwe n'oluvannyuma baweebwa ebyapa. Kuno ye yanteeka kuningana nga tojja mu bantu nga tanafuna abakansala musajja mulungi nnyo abaagala abantu be ne bantuuza mu Muyembe. Naye y'omu ku basajja benasooka okusala mu ttaka lye era ne muwa ekyapa. Sebo tokirina bwe nali sinakikuba ewo nakolerawo bangi bali wano. Mukulu sebo yimirira. Mukulu yimirira. Obuzibu abutadde ku bakulembeze bagamba nti bali mu kukakanyaza abasenze. Be batwala eŋŋambo bahonale be wabakulu ne babijisa amanya gaffe naye nga ffe abatuuze tutambula buki kubanga twebuuza naffe mu ofiisi ennene ekinnemereddwa sijje wala DC nga temanyi ye mubaka wa pulezidenti. Omubaka w'ekitundu Muhammad Kibede akuutidde abantu obutamala gassa mikono ku biwandiiko bye batasoose kwetegereza. Sigenda kukkiriza muntu atasobola kweyogera kumuggyako kyayina kufuna. Sigenda mukkiriza y'obufuzi oba mbirimu oba sibiriimu naye kyaleeta mu kifo kino byali bya bufuzi. Omubaka wa Pulezidenti Africano Aharikundira agamba nti waliwo amateeka agafuga ow'ekibanja n'ow'ettaka era n'asaba bannannyini ttaka nti bwe babeera baakola endagaano n'ezitatuukirira baddiza abantu ebibanja byabwe. Abagura n'abaguza n'abeegula bonna basooke bakole ki bayimirire tumale tujja kufuna period tutandike tubuulirize ensonga ze ate bwe tubasamoninga landlords LCs some individuals mukole ki muje. So ekitegeeza nti kuva na leero landlord talina lukusa olugenda okusalako mukitegedde naawe tolina lukusa olutunde ekibanja ku muntu omuki. Akulira okunoonyereza ku misango mu kitongole kya Equal Opportunities Commission Savio Kakooza akubye ebituli mu biwandiiko ebireeteddwa bannannyini ttaka. Nja bitunuulira nga ntaddeko gaalubindi ezikola ku bwenkanya kubanga singa mwabadde tumukwagala nze sirwa bya bufuzi. Mutebi Sulaiman yakusakidde ekkulire lino.